Enkuba ebadde mu kibuyaga ow'amaanyi egoyagoyezza ebyalo eby'enjawulo mu Town Council y'e Nazigo mu Kayunga. Okusinziira ku batuuze, enkuba eno yatandise ku ssaawa 8 ez'emisana nga yabadde mu kibuyaga ow'amaanyi eyalese nga yonoonya ebintu byabwe okuli n'ennyumba. Nga ya kibuyaga ng'erimu n'omuzira. Twonoonedde emmere yoyoonese, amayumba gayise era nga muyinza olaba ennyumba yaffe eno. Olaba ate nga batiga mpewo nnyingi eyingira mu nnyumba ziruka zira musengero nayo omwana nga tukagera bweri tubeera mu nkuba. Kati abatuuze bagamba mu kaseera kano tebamanyi kyakuzzaako. Amabaati gonna gafuuse sikulapu gonna gagizeegize gavunyiza nina kati naffe ekiddako naffe tukitegeera. Ndi sirina wensinziira nga omanye embeera kweyiiya. Bano basabye okudduukirirwa. Nyambe bannange nsula bweru kati sirina wengenda nakusula akayumba kange naakazimba onakavunyavunyazza nyabanyambe banteereze ku buyambi ntuzeewo akayumba kange kyokka. Nyambe kati nganze ebintu byange nga emmere yange akawunga katobye etuyambe ennyambeko ku by'okukozesa. Abakulembeze bagamba nti kino si kyekyalo ekisoose okuyisibwa obubi naddala enkuba. Mu myezi 3 twasookera Ntooke, Bwetyaba, abo bonna tebaasigaza kintu. Wayitawo ebbanga ttono omuluka gw'e Namagabi, Kisaaba, Namagabi B, abo nabo amayumba ne gagenda. Akati wayiseewo wiiki emu n'ekitundu ate mu constituency ya Ntenjeru South mu Nazigo Town Council era nayo omuyaga gwagudde. Kati bano basabye Ministry y'ebigwa bitalaze mu ofiisi ya Ssaabaminisita okudduukirira abaakoseddwa. Kirira ebitundu ebirala nga landslides zizze mudduukirireko Kayunga n'emmere. Abantu bange tebalina kyakulya, abantu bali bubi, emmere yaabwe yaweddewo, amayumba gaweddewo, tetumanyi ffenga wakutandikira. Okuva omwezi oguwedde enkuba ey'amaanyi ezze erabibwako mu bitundu eby'enjawulo wabula nga yonna gy'etonnya abaayo baleka beeyaguza lujjo.